Omuyimbi Lady Grace ng'amanya g'amatuufu ye Grace Batwire ne banne bagudde ku kabenje ku kyalo Namakata ku luguudo lw'Essemuto mu disitulikiti ey'e Luweero. Mama muyambi wange, mama muyambi wange, mama mulungi wange. Twatuva ku show nga bo bagenda bugenzi. Babadde bagenda buwa? Babadde mu motoka ekika kya Toyota Wish namba UBB noti 33K nga kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku mugoba waayo eyeekanze ekinnya mu kkubo okukkakana ng'agudde mu luwonko n'ekyazeeko emmotoka yaabwe kwe kwefula emirundi egiwera. Mu motoka Lady Grace abaddemu n'abantu abalala 7 okuli omuyimbi Ronald Alimpa eyakuyimbira olusuku lwa sementi, Raga Fire Saidi Kabuye n'abalala era Hassan Nduga omu ku basoose okubadduukirira ategeezezza nti babadde bakayisinganya ne wabaawo abamukubira essimu nga bamutegeeza kabenje kano. Kyenva mpaakinga nagenza okuba tooki nga ndaba muganda wa Raga Fire. Singiru yennyini n'agamba ono muganda wa Raga Fire. Ngenda okuwulira Alimpa ali wansi agamba jjajja bamweyananza Alimpa nkutuse okugulu. Kyenva nzikirira wansi nasanzeyo Raga Fire nensangayo abalenzi besimanyi muganda wa Raga Fire n'omulago simanyi nensangayo Kabuye Saidi naye Kabuye saamutegedde maze mutuusa mulago ne mutegeera nti ye Kabuye. Nesangayo nabadde envayo nagenza okulaba omuwala ali mu mazzi ngenda omuleeta omusitula namaze musitula bwe nti ne bano neŋŋamba ono Lady Grace. Nduga agambye nti asobodde okutaasa abantu 6 ng'ow'omusanvu Lady Grace agenza okutwalibwa Mulago ng'afudde. Kitegerekese nti n'omuntu owookubiri Saidi Kabuye afudde oluvannyuma lw'okulaajana mu bulomi. Nze be nazze nabo Lady Grace mufu afudde mulaba. Saidi Kabuye akuba sola afudde mulaba babatutte mu mokyale. Kati nsigaza Raga Fire yatambulamu tali bubi nnyo. Famire yezze nsigaza Alimpa bamutwala mulongoosa. Oluvannyuma lw'amawulire g'akabenje kano okutuuka ku mikutu egy'enjawulo abantu bakuŋŋaanidde ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga bakulembeddwa Sophie Gombya eyali pulezidenti w'abayimbi. Kyannaku nnyo tufunye amawulire baganda baffe baadde bava kukola ne bafuna akabenje wakafiirwako 3 be bafudde omulala afudde baadde tebamanyi bamuleseeyo mu mazzi era bali mu mbeera eyataakese taasulewo bwe kityo naye nga tusaba Katonda y'obuyinza era ow'amaanyi asobola okubeera nga ate abazza engulu ne bwe twabajje bwennyini okugyayo Grace nga tulowooza tujja na bisawo genokola nga Grace gwe tunyulula amazzi. Grace mwamugyayo ng'akyali mulamu oba? Twalowooza nti yabadde afudde naye yadde akyalimu akasa. Harriet Namatovu maama wa Lady Grace ategeezezza nti yasembyeyo okwogera ne muwala we ng'amutegeezezza nti agenda mu kivulo era nti yabadde asuubiza n'okubawa ensimbi ez'okukozesa awaka ekitasobose. Yogedde naye lwaggulu n'angamba maama ngenda kujja kubateerako ssente kumakya nnyo naye era nkomawo naye nga nabateerako ssente kumakya nnyo badde bize. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.